ensonga eyo nkulu yasimba naye obweyamu eri abavubuka ebbanga eriise tujja kwongera obbawo obudde naye okusobola okukola ekyo tosobola kikola mu ngeri yakiyita mu lujja nti gundi nkusanze jangu nkwe mentorship. Weetaaga platform, weetaaga omwaliro omutuufu ate oguli stable. Ndoza tusooke tukumeekume buli enkuba gwekuba abasaasaanye tudde mu kasolya kamu kyangu okukola nga muli wansi wa kasolya kamu. Kizibu okukola nga buli oli ali ku lubalaza lwa ssubi, olala lwa ttegulo, omulala lwa bbaati, endala ya bitoogo. Tusooke tunoonye platform emu tusobola okwogerera ekyo kyangu okukola ate kirungi nnyo kyabulabe nnyo okubeera mu bukulembeze nga bw'otunula emabega olengera kooti yo tulaba bakuvaako mabega ate nga bakuvaako emabega bategeka ekimala bategeera n'ensonga enkulu so si motivation ya byabufuzi naye okutegeera obuvunaanyizibwa bw'ebyobufuzi. Ekibi ky'ebyobufuzi ne biba byakutama era bikusanga bw'ogamba nti kangende nkola bizinesi yange nsuubula obuwunga ne kasooli era oba oli awo musolooza nga akutuuseeko naye ng'asaliddwawo munnabyabufuzi n'ebyobufuzi by'otayagala. So buli muntu abeere interested. Let everybody be interested. Okubeera interested kitegeera nti ogenda kwesimbawo naye okumanya nti eddoboozi olina okuwulirwa ate litegeerebwe. Si buli ali interested mu byobufuzi nti aba interested mu kwesimbawo naye aba ne interest okubuuza ebibuuzo okubeera nga citizen ali civically competent and participatory, okwetabamu okwagazisa abala okwetabamu ate n'okubaako kyokola okulaba nti ekikolebwa kyekituufu. Ekyo tulina okukikola. Ekyokubiri, example ye Kenya nungi naye ebyafaayo byaffe n'ebya Kenya birala. Bannakenya bakola ekintu kimu ekibayambye okutuuka we bali nti basobola okufuna obusika succession. Bukya bafuna obwetwaze bakola succession baava ku Kinyata ne bajja ku Moi. Transition okuva ku Moi yali yakaleega bikya naye baaluma obugigi ne bagiteekawo n'abazze baddako bakibaki n'abalala. So bibayiseemu bo bibasomesezza nnyo olw'okubanga tutambulidde nnyo wansi w'obusibira mu bbwa. Ebirowoozo by'Abannayuganda bangi ku byobufuzi byafunda. Bulimo gwaffe ababirimu wakati n'ababirengera obulengezi okusemberegana okutula ku mmeeza emu twogere ku bye tutya kubanga ekizibu ky'Abannayuganda ekisinga obunene kwe kutya okwogera ku bye batya nga balowooza nti banabyogerako bijja batuukako. Ekizibu ky'okutya kye kino, okutya n'ekyotya era kikutuukako. Okutya kitegeeza nti byotya tebijja kubeerawo. So ne bwotya otira bwereere. So it's very important that citizens confront their fears with the candidness, with the firmness, bisobola okuvaawo.